Olwaleero movement njivuddemu kuba yafuusa kiswaswa gule tuyinza kusanga muntu ng'atambula ali kubye n'omukwata. Abaagala ensi yaabwe era abazze bagoberera ebigenda mu maaso movement bagivaamu dda era abagirimu babalabira ddala nga batujju kubanga ebikolwa bye bakola bya kitujju okkaabya okulajanya bannayuganda bwe bati. Kakati n'ebyo byonna ng'obiwulidde oyo gw'olaba y'omu ku bantu abaawambibwa ne batulugunyizibwa omusajja yali ayambadde ekyambalo kya UPDF. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza nkusaba vidiyo sooka ogimpere ekigalo kubanga byolekedde okuwulira ate bya nnaku nnyo bikaabya amaziga era nga byeraliikiriza kubanga ebigenda mu maaso essaawa zino bya ettima ddala. Kaakati nno gwe vidiyo giwe ekigalo era omanye nti otambula n'omulongoosa omuluutansozi kubanga y'omu kubateekamu amafuta bino bikutuusaako wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nkwegayiridde sooka owulire ebitiisa ate ebitandise mu Uganda. Naye bannayuganda twalikyusizzaamu ku chapter ne tulekera awo ndowooza okulwana ne Museveni direct ne tusookera ku bakyali bano. Naye ddala abasajja bano abakwata emmundu bano we bati abatulugunya bannaffe bo ddala tebalina zifamire. Tewali amanyi wa Luganda woono kati ng'ono akutte emmundu. Tewali amanyi baganda be, tewali amanyi maama we, tewali amanyi basisita be. Kuba bano abantu beetaaga okulagako nti nabo ddala balina omusaayi era basobola okuguyuwa nga bwe bayiwa ogw'abannaffe. Amazima kituko lwaki tubeera mu nsi ng'olaba omuntu atulugunya muganda wo nenkeera nadda n'atulugunya n'agenda ng'alinga ye atalina musaayi era atalina famire. Laba emundu gy'akutte, laba abantu engeri gye babasindika mu zi drone. Twetaaga nno okutandika okusituka bano be tulina okusookerako bano. Anti nkugambye nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Kaakati nno wano we twolekedde ndaba akaseera akakazigizigi mu maaso akolekedde ensi yaffe era bw'obanga tuli mu kubibwa ttooki nga ffe oyinza okulowooza nti bino mu Uganda tebisoboka wabula nga byali bibaddewo mu mawanga ag'enjawulo era nga n'ekyali e Rwanda mwakiwulira abataaliwo mwakisomako. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso ng'oggyeko ebyo by'ova okuwulira kyokka ate waliwo na bino ebigambo ebyongedde okubeera nga bimalamu amaanyi n'okuntiisa n'okuneeraliikiriza we twolekedde mu maaso. Ndaba okufa okuyiwa omusaayi kakati okwolekedde ensi yaffe. Naye nga bino byonna ani abireese? Obukulembeze essaawa zino oba obufuzi essaawa zino obuli mu Uganda obugenda mu maaso obuleetedde bannansi okwekyawa, okuggwamu emitima, okuggwamu essuubi ne balowooza tewakyali kirungi mu maaso ekijja kijje. Sooka owulire ebigambo bino nabyo biveewo nkomewo. Tusobola okugula asidi omuntu n'otambula n'ekikopo kya asidi omusajja oyo ne tubayiira asidi. Omusajja omuteesa omu agambye tusobola okufuna petroli n'omumuyiira omwana n'ojja nawe n'omubiriikiriza. Basita abasajja bano naffe tugenda bookya, tugenda bakolako ebikolobero bye bakola abantu baffe. Eno yessaawa era nkubira omulanga bannayuganda ffenna gye tuli. Essaawa etuuse tuli mu lutalo kubanga pasika abasajja abanyarwanda bo tebasonyiwa. Abasajja abanyarwanda bano babeera siriasi n'ekintu kye baba baagala. Kaakati ke twavaayo ne tutandika okubalwanyisa era ne tutegeera obukodyo bwonna bwe babadde bakozesa pasita. Kitegeeza tubikolere ddala n'amaanyi n'omutima gumu okulaba nga tubeeta. Kaakati nno ebigambo ebyo by'owulidde ekisookera ddala eby'okutambula ne asidi ekyo kikolwa kya bumenyi bw'amateeka era wenna gwe banaasanga ne asidi. Kaakati bano abasajja awo we baagala okubeera nga batunyiiza batutuuse okutambula ne asidi, tutuuke okutambula n'ebiso, tutuuke okutambula n'amajambiya. Kaakati olwo ekigendererwa kyabwe oba ggoolo yaabwe
ejja kuba etuukiridde. Jjukira nti abasajja bano baataddewo dda enteeseganya ez'okuggulawo ekkooti ey'amagye, era nga mu kuggulawo kkooti eno ey'amagye egenda kuwozesa bantu ba bulijjo. Tolowooza nti ekkooti eno eggulwawo egenda kuwozesebwamu b'amagye, kubanga ab'amagye bonna omusajja yabafuula babe bakolera ye, nga kino kitegeeza bo tebamenya mateeka, kubanga ebikolwa byonna bye bakola mwalabye jjo amagye bwe galumbye poliisi eyawali erubowa ku Ntebe Road ne bakuba buli mu poliisi eyabaddewo kumpi kubamenyaamenya, kubakyusa mikono, kubatonnyesa musaayi, n'abantu ababaddewo aba bulijjo balozeza ku bukambwe buno. Baakubiddwa emiggo, ne bakuba ensambagere, ne bakuba ebigala by'emmundu, ne bakuba ebikonde, tewali kitaabatuusiddwako. Era nga bano abakoze bino byonna babadde bambadde ebyambalo ebya UPDF, era amawulire gakakasizza nti abantu bano babadde ba SFC. Kakati bino genda mu maaso, abasajja balumbye poliisi ne bagisalako okutandikira kwakulira poliisi bonna baagabanye, era balozeza ku bukaawu era ku bukambwe obw'abasajja bano. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, abasajja abaakoze obulumbaganyi buno ku bantu ba bulijjo ne poliisi ennamba tewali n'omu yakwatiddwako, era abantu bano babadde bambadde obukookolo, nga kino kitegeeza nti ebikola bye bakola byonna bya butiitiizi, kubanga omuntu atatya era akola ekintu ekituufu alumba tayambadde kikookolo n'omanya nti gundi yannumbye olw'ensonga eno n'ensonga eno neeno. Wabula bano bamala kwesabika feesi zaabwe, nga kino kiraga nti abantu bano nabo batiitiizi era batya, era bakimanyi nti ebikola bye bakola essaawa zino ku bannayuganda mu maaso eyo bajja kubeera nga babisasulira, kubanga amawanga mangi ge tulabye agabaddemu embeera bweti, naye oluvannyuma gavumenti bwe zikyuka, nga bwe mwalabye e South Africa nti abantu baaliwo baatulugunya bannansi mu biseera biri ebya apartheid eby'abazungu, naye nga wenjogerera essaawa zino emisango gyasituse, era buli muntu yenna alabwako ng'atulugunya munnansi, ng'era obukakafu we buli. Kakati abantu bano balansedde okubeera nga basimbibwa mu mboga z'amateeka, nga kino kitegeeza ne mu ggwanga Uganda kino kisobokera ddala okutulugunya munnansi essaawa zino, wabula mu maaso eyo n'obeera nga obisasulira. Kati ebyagenze mu maaso bonna babitegedde. Mutabani w'omugagga Sudiru Paleria eyafiridde mu accident wali eri ku luguudo lwa bypass olupya ng'ova e Kajjansi ng'oyolekedde mu bitundu eby'emunyonyo. Kakati nno CCTV yakutte akatambi, era emmotoka ekulaga yeeyo eyabadde wenyuka ku speed eya yiriyiri. Tujja kuzeeyo akatambi kano footage eno mu vidiyo eno eno ogyetegeeze bulungi speed omusajja gye badde atambulirako, era emmotoka eno yatomedde ekifunvu ekyabadde mu kkubo wakati. Kakati nno yonna neefunyalala, era ogenda kakanambunga ekutta omuliro neeyaka nga bwe mwagirabe mu bifaananyi netuka kubengeya kuggwawo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, njagala wetegeeze ennamba puleeti ez'emmotoka eno eyabadde wenyuka obwewo. Jjukira nti emmotoka eno yatomedde butomezi, olwo nefunya neekwata omuliro neggwawo, naye kikulaga nti ate ennamba puleeti zaayo zaggiddwako, ng'emmotoka eno ennamba puleeti zonna nga nnamu bulungi, nga tewali wadde kantu na kamu katuuse ku nnamba puleeti zino. Kaakati nno ne twebuuza, emmotoka eyabadde wenyuka bw'etyo neetomera ekifunvu, lwaki ennamba puleeti eno ey'omu maaso enjeru yasigadde yeegolodde nga teriiko yadde akeefunyizza, yadde n'akamu n'akatono, yadde akakulubuse? Kaakati nno ebibuuzo byatandise dda okubeera nga byebuuzibwa ku nfa y'omulenzi ono oba ey'omusajja ono abadde mutabani w'omugagga Sudiru Paleria, era emmotoka nga bwe wagirabye yabengeye neggwawo. Abaffe twebuuza, omuntu ono eyakutuddeko nnamba puleeti zino ye yabadde alina busobozi ki? N'asooka n'asikako ennamba puleeti ey'emabega, bwe yamaze ogijjako nga nnamu bulungi nnyo, teriko yadde akakwagulo, n'ajja n'asikako n'ey'omu maaso nga nayo nnamu bulungi nnyo, teriko yadde akakoloboze, yadde okubaako weeyidde. Y'abaffe omuntu ono yabadde alina mutima ki? Ogutatya muliro kumwokya, ogutatya mmotoka eno nti eyinza okubwatuka, kubanga emmotoka eno okwaka omuliro yabadde erimu petroli ng'essaawa yonna esobola n'okubwatuka. Kaakati ennamba puleeti zino zo zaabadde zityanga nnamu nga bw'oziraba, ate ng'eyabadde mu mmotoka, emmotoka yabengeeza neggwawo, n'omuntu yagibaddemu naggwawo, era emmotoka yonna mu maaso yafufunyadde n'efungalala neggwawo olw'okutomera. Ebyo mbikulekedde, wabula bannayuganda bangi abalina ebibuuzo ebyefaanaanyizako nganze ku nnamba puleeti ez'emmotoka eno, lwaki zeegolodde, lwaki zitukula bwe zityo, lwaki nnamu bwe zityo, ng'ate emmotoka yonna yaweddewo. Mutabani wa Sudiru yagudde kabenjedde kabusa akaatutta obulamu n'emmotoka n'etuuka n'okukwata omuliro. Naye ennamba engeri abasajja bano gye baziziyeeko obutakatakolewo kwekakasa nti emmotoka yagudde kabenje. Era emmotoka bw'ogitunuulira mu maaso engeri gyefaanana musikakasa nti ennamba z'emmotoka zino zisobola kubeera bwezi. Nnamba puleeti nga nnamu nnyo naddala ey'omu maaso eno, kano kokka kano
ye maama naawe yatemyeko namba plate obadde n'omutima otoke kwata omuliro ngino bw'otemakozi namba plate namba plate simulima nammwe namunnyo naddala eno ey'omu maaso namunnyo mulimba naye nammwe abaakabana ate mulina engeri gye mumubiseemu naye abadde wa gurupu yammwe abatemu nga mufuba okukakasa ensi ku ngeri gye yafuddemu akabenje naye namba mwaziyeeko nammwe obutaka butono mulimba enamba namu nnyo kakati nno ebigenda mu maaso byebyo mukwano gwange atugoberera mu ggwanga Uganda birungi si birungi era bannaffe abali ewala oba muli bunaayira oba oli mu kyalo wansi nnyo nga tomanyi bigenda mu maaso mu nsi Uganda kakati nno osigalidde otuuse okusemba kakati nno mukwano gwange mpuliriza waliwo amawulire abasajja ge babuusa amaaso era waliwo ebintu abantu bano naddala abali mu buyinza bye babuusa amaaso omuntu bw'atunulira emmundu ezimwetoolodde bw'atunulira amagye agamwetoolodde olwo n'alowooza nti ensi yagiwamba ensi yafuuka ye era ono ne yeerabira nti emmundu eyo gy'akutte olunaku lusobola okukya ng'ate etunudde mu ye ne bw'aba ng'akyali mu buyinza oba ng'amaze okubeera nga abuvaamu kubanga bangi be tulabye ababadde mu buyinza nga babulimu era nga bakozesa emmundu zino okunyigiriza eddembe ly'abantu okulinnyirira eddembe ly'abantu okutulugunya bannansi mu mawanga ag'enjawulo na wano wennyini mu nsi Uganda mwenna mujjukira abasajja abaavaayo oba omusajja yavaayo n'agamba nti police has a right to shoot and kill you if you reach a certain level of violence. Kakati omusajja ono yaserengeta dda ekaganga nga wenjogerera emmundu zaaliwo amagye gaaliwo naye essawa bwe yatuuka tewali wasobola kubeera nga amuyamba. Abasajja bangi tubalabye nga ba minisita mu gavumenti muno mwennyini nga ba MP mu gavumenti muno mwennyini eya Mwami Museveni naye ne bafundikira nga bakubiddwa obukubi abyasi naye nga twayogeranga ku nsonga nga zino nga abasajja bano be bamu kubawaga n'okubeera nga basaakaanya n'okubeera nga basekendinga ebiteeso ebyanyigirizanga bannansi. Abasinga obungi mujjukira omusajja era amanyiddwa nga Abiriga ono nga wa kyenvu nga n'omusaayi almost gwayina gwandibanga gwa yeru wabula ono yakuba bukuba byasi ebyamuttirawo kyokka ng'ensonga ze twayogeranga yazibalaatirangamu era ng'ono alowooza nti yatuuka dda era ng'amanyi nti omu ku bali abasayidi eri. Mwenna mujjukira omusajja era amanyiddwa nga Charles Engwara ono yali minisita wa Mwami Museveni yakuba ebyasi essaawa zaalinga 4-5 ez'emisana tteketeke ng'ensi eraba era ne yamukuba ebyasi naye oluvannyuma ne yeekuba ebyasi n'ava mu bulamu obw'ensi eno. N'abalala bangi betulabye nga bajeneraali mu magye gano aga Mwami Museveni oba mu regimu eno eya NRM bangi bafudde kibwatukira era alipoota ne zivayo nga zigamba nti bafudde obulwadde obw'emitima mbujeesibe bwesibi ate abalala mawulire ne gafuluma nga gagamba nti tebafudde mitima wabula bano bafudde bintu birala nnyo. Kakati nno bw'oba okyanyigiriza munnayuganda ng'okyatwalira amateeka mu ngalo ng'ate gw'olina okukwasa amateeka olw'okuba olina emmundu olw'okuba olina ebikompola olw'okuba amagye agakukuuma ekyo kirungi nnyo beera mu kaseera ako naye teweerabira nti ebigambo nga bino wuliriza ebigambo nga bino bigenda kutuukako byogenda okuwulira. Omuntu yenna ng'olina emmundu mu mukono gwo kikugwanira okujjukira ebintu bino wammanga. Emmundu togenda kubeera naye obulamu bwonna. Ekiseera kigenda tuuka ekitongole ky'okulya kikusiibuluddeyo mu bantu b'olina okuwangaaliramu bw'oliba ogenda togenda genda na mmundu. Abantu bano engeri gy'obayisaamu leero egenda kusalawo kinene ku ngeri gye bagenda okukuyisaamu n'okkwanirizamu ng'ogenze gye bali. Tuli mu mulembe ogulimu kamera. Kigenda kuwulikika kitya ng'abaana bo bagenze ku ssomero okusoma ne basangayo abaana be wattira kitaabwe. Kirowoozeeko abaana bano bajja kwagala okukola revenge era tojja kuba seefu abaana bo jja bajja mu ssomero batwale ewalala. Kinaakuyisa kitya ng'olina gy'ogenze ku buko ng'ogenda kwanjulwa n'osangayo omulema eyandibadde mukodomi wo nga n'ebifaananyi babiina nga biraga nti gwe wamusamba omugongo n'ogumenya. Kigenda kuyisa kitya ng'ogenze okwanjulwa n'otuuka ewaka nga waliyo n'amalaalo nga yandibadde nazaalawo gwe wamutta gwe kennyini. Kirowoozengako ng'okola ebiseera ebisinga. Omanyi omuntu ayina emmundu ebiseera ebisinga akolera ku biragiro ne waliwo akaseera we katuuka ng'embeera eyonoonese ng'ebiragiro tebikyakola ng'alina kukola kuseevinga mbeera. So mu Uganda mwe tuwangaalira kibi nnyo okutega amaggwa mu maaso gy'olaga. Waliwo akaseera we katuuka ne wejjusa n'ogamba singa bino saabikola bwe nti sandibadde mu mbeera mbi. Omuntu wa bulijjo kikugwanira okukimanya nti tewaliyo musota muto.
Waliwo owa poliisi gwe nalabye mugoba ndowooza agwa mu field force unit eya poliisi. Mwamufubutudde nga muyina kamera naye nga mwerabidde ekintu kimu nti abadde ali armed. Oyo gwe mwabadde mugoba asobola okukyuka n'akkuba amasasi. Ne bwattamu babiri oba basatu. Oyinza okulowooza ojja kufuna justice n'otagifuna. Abaana bo bajja kubonaabona. Bwe banaabonaabona tuyinza obbafunira basale n'ebifaananako bwe bityo naye abaana tebaagala basale baagala bazadde baabwe. Mu bulamu abantu abasinga balina ekyokulwanyisa eky'amaanyi kye batamanyi. Emisinde kyakulwanyisa ky'amaanyi nnyo era kiri bibuliko. Embeera bw'etabukanga ojjangayo ekyokulwanyisa kye bayita emisinde odduka. Okudduka kirungi kitaasa ebintu bingi nnyo era tosekanga nti gundi yadduse ng'embeera etabuse. Kubanga gwe gw'oyita omugumu ewaabwe bajja kuba bakuba emiranga ng'ono gw'oyita omutiitiiza ewaabwe baseka. Njagala obeere ng'okijjukira ebbanga lyonna. Kakati abasoma Bayibuli mujjukira nti Yesu Kristo ng'akyali muwere. Kerode bwe yali ayagala okutta abaana baamuddusiza Misiri. Ekyo njagala obeere ng'okimanyi. Musa bwe byamutabukako ng'amaze okutta omuntu yateekayo 10 bagenda omuwa missioni ng'ali mu buwaŋŋanguse. Kakati ggwe nkuwa amagezi nga Munnayuganda embeera bw'ekusukkangako nga togisobola. Bw'olabanga okwekalakaasa weekuli nga toli paati kudduka. Bw'olabanga aliwo obuzibu bonna bajja kukuba, ojja kufa. Bw'onoofa gojja kuba ogenze naye mpozi nga tolina buvunaanyizibwa naye alina obuvunaanyizibwa. Famire yo gyetaaga. Abantu abamu be tulwanagana nabo okutta tebakitwala nga kikulu. Nze emyaka egyayita nafuna omukisa ne ngendako ennakaseke eyo edda nga tebannaba kutuuka nnaku zino obuwangwa obumu baabujjawo. Bwali bukyabeera wansi ku muyembe nga bungi nga babukuŋŋaanyiza mu muti. Simanyi oba baabujjawo. Bwe mba nzijukira obuwangwa obwo nze kimpa okujjukira nti omuntu ayina obuyinza kati bw'abanga yasobola okuleka obuwangwa obwo bwonna emabega. Buno obuwangwa oba bugenda okusigala mu kibuga Kampala bubeera butini nnyo. Kakati bannange, buli muntu okusinza ku ntegeerayo kola ky'oteekeddwa okukola. Ayina amatu awulire, ayina amagezi ategeere, buli omu akole paati ye. Embwa ez'omu kyalo zisula mu vvu n'erukya olunaku lumu ne beerabirayo amanda g'omuliro nga gali mu vvu. Bwe wuba omukira n'egenda egukoona ku lyanda eryo teddamu kusulayo era edduka misinde. Ate era waliwo n'olugero olugamba nti obulwadde obunatta embwa bugiziba nnyindo. Mbaagala nnyo Kamanyire One The Voice n'agamba oba oyagala kukola apiiru oba oyina ensonga zonna z'oyagala okukwasaganya balooya weebali banoonye obafune bwe baba bakubuze you inbox me Mukama abankuumire. Kale nno ne bagamba nti embuulire tefa yonna era bwe babeera babuulirira owaabo bwe gwe ng'omwana ow'omunaku okutwa okunkumula kubanga gwe togenda kufuna muntu agenda kufuna kadde akubuulirire ebigenda mu maaso era nga wenjogerera kaakati amawulire gonna okwetooloola ensi eno googera ku musajja amayidwa nga General Muhoozi ne Rugaba ono nno nga ye mutabani wa General Museveni tebahabulwa Kaguta Yoweri era ng'ono ebigenda mu maaso bingi ebyokuwamba bannayuganda ebyokutulugunya bannayuganda ffenna nga bwe tulabye Eddie Mutwe kaakati nno omusajja ono atuuse n'okubeera nga ata ebifaananyi eby'omusajja ono engabo yeewaana engeri gy'amutulugunyizzaamu engeri gy'akyamutulugunya era ng'ono alaga nti kino kyali kituuza butuuza oba eno ntandikwa butandikwa n'abalala bonna abatawagira kitaawe oba abatawagira gavumenti yaabwe kaakati nno kagenda kubeera nga kabajjuutuka kubanga ono omusajja atuuse n'okubeera nga asuubiza nti Eddie Mutwe bagenda kubeera nga bamusalako obusajja babusuule wali abeere ng'embuzi oba boolaba endaawo oba ente eyalayibwa ono nga takyasobola yadde okuddamu okuzaala omwana omulala yadde okuddamu okufuna essanyu ery'omusajja yadde okuddamu okusanyusa mukyala we kaakati nno y'embeera gye twolekedde nga n'abalala bangi abadde mu makomera abazze nga bakaaba abazze nga balajana abazze nga bapookya abazze nga boogera ebigambo bye bimu nti abasajja bano batulugunya ne batuuka ne mu bitundu byaffe ebyekyama ne batukolako ebikolwa eby'ensonyi omuli okubeera nga bano babafumita mbu n'ebyuma mu kabina emabega oba oluusi babambula empale bamala obambulamu empale ne babajjamu underwear ne babagamba mukutame ne babeera ng'omuntu gw'olaba ali mu swala oba asaala kaakati abasajja bano ne bafuna oluuma luno ne balubayingiza emabega bamala okuyingiza emabega kaakati ne balusonsekera ddala eri ne bakugamba otandika okubeera ng'oyogera ebigambo wabula nga kyoyogera abasajja bano
mbu kye balikodinga kakati nno ebigambo byogenda okwogera babikuwa buwi nti gamba twakola kino nga gundi yatutuma naye nga byonna okubyogera obyogera oli kuluma abasajja nga balikusonsose emabege wava obukyafu kakati nno bw'obanga agaana okwogera oluma luli lwe bakusonseseemu nga batandika okuba nga abalunyola olwo ng'obulumi musajja wattu otandika okwogera by'otaakola by'otamanyiiko mutwe n'amagulu by'otaalaba kakati nno abasajja abasumbanga bano bwe bavaayo okwogera ku mbeera ng'eno tetuyinza kubeera nga tusirika n'obutabeebaza kubanga bannaddiini batono nnyo abasobola okuvamu ebigambo ng'eby'omusajja ono gw'ogenda okuwulira munnaddiini ate eri antama eyasazeewo n'agamba nti kama mbaaya n'embaaya ffenna ekkubo lye limu okufa kumu n'okuzaalibwa kumu nze kanfe nga mbyogedde kubanga ne bwe sibyogere era ndifa amugamba nti bannayuganda bwe batikati wangaala ddala mutuma sirima mutuma omutya okutuma nze kantume kakati Margaret bw'oba otuuse ew'omutonzi eyatutonda mutugambire kyekiwamba abantu mu Uganda be baana baliwo tusiriikiriremu Margaret ayogere ne Mukama ekiwamba abantu mu Uganda be baana baliwo era mutugambire nti tebakoma kuwamba buwambi kyokka ate beewaanira mu kuwamba mutegeeze mugambe ekitiibwa ky'abannayuganda abamu abawambibwa kisaanyeewo bwe weefaananyirize ne bawamba kitaawo ne bawamba omwami wo ne bamukuweereza mu kifaananyi nga bajula mukuweereza ng'ali bwereere nga bakulaga kyaliko ate yamututte n'asigala nga yeewaana kati nina n'ebyensonyi ebirala byenjagala okumukolako nze ndi mulunzi basiraamu bunsonyiwe nunda embizzi nundaki nunda embizzi bwe mba saagala girunda nga nnume ngamba omusawo nti eno kangirunde nga ndaawo olina by'ogikola neesobola okufuuka enda kati abawambe munnaffe obu bagambye kibagenda kufuula mulaawo omumanyi ekitegeeza kati bw'otatuma ono ng'agenda eno expressi tera okugamba abantu nti bwe kiba tekinnaba kutuuka mu makaago totegeera bunene bwakyo totegeera bulumi bwakyo awo ne wajja olugero lw'abajjajja nti enkoba ento yeesekerera enkulu ng'efulumizza ebinnyo neyeerabira nti nayo bw'enaakula ebinnyo bigenda kukola ki kino kyakusitukiramu ffenna kakati nno bingi tubyogedde era bingi obiwulidde era bingi omaze okubeera ng'obitegeera wabula abantu abasinga tebayigira mu byafaayo kyannaku nnyo nti pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo azze atubuulira enkya n'eggulo nti bw'obanga oli mugagga ng'olowooza nti watereera ng'olowooza nti wamala awo weerimba kubanga by'olina eby'obugagga abatalina ate nga balina access ku mmundu bajja kujja babikuggyeko ew'oku kifuba bw'onoobigaanira olwo bakuteekamu n'amasasi oba oliawo obulamu bwo obufiirwe era gwagamba nze emmotoka nvuga y'amaanyi emmotoka nvuga ya bbeeyi eyange tewulira binnya nze waffe twamala kaakati nno oba weerimba mutabani w'omugagga Sudiru Lupaleria abadde avuga emmotoka ezimu kuzisinga kuba ez'akabi mu nsi Uganda wabula ono yafudde mbukabenje wadde nga bannayuganda abamu batandise dde okuba nga bakuba ebituli mu nfa y'omusajja ono kaakati nno byonna bigenda maaso mu nsi Uganda kaakati nno osobola okukola ekintu nolowooza nti nkikoze ensi yeerabidde era nkikoze tewali agenda kubeera nga nvunaana era nkikoze kikomyawo nga weerabidde nti obukya buziba buno ebiseera ebisinga bufaanaganya omwana ne muzadde we kaakati nno ebigambo ebikulu ennyo ebigambo ebyewuunyisa ebigambo eby'amakulu byolina okubeera nga tosussa matuugo naddala ggwe ali mu kitongole ekikuumaddembe gwe ŋŋamba oba oli wa poliisi oba oli wa purizoni
oba oli w'amagye kakati ebigambo bino bibyo butereevu nnyo bizze nga bizzewo bikutuulemu bwe bikulema okutuulamu kino nkimaze siri kiddamu era weenenyanga wekka kubanga nze omulimu gwange gwakubeera nga nkubuulira n'okwogeraku ebyo ebikyamu byenda bye bigenda maaso nga munnansi kubanga abantu bangi balaajanye abantu bangi bafukumuse amaziga abantu bangi bawanjaze naye nga tewali muntu asobola kubeera ng'avaayo abayambe ebintu bingi bigenze maaso nga tebyetaagisa ensimbi nnyingi ezifulumiziddwa naddala gavumenti eno eya mwami Museveni wabula nga kizigenda okukola ampuliriza tulina ogenda kubeera ng'okiganyulwamu twalaba ensimbi ezaafuluma obuwumbi n'obuwumbi bano nga batukakasizza ndizigenda kuzimba eddwaliro eryerubowa kaakati ne batuuka n'okubeera nga bayisa obuwumbi obulala era paaliyamenti n'ebuyisa ne batuuka okubeera nga babuwaayo nti bwongere okuzimba eddwaliro wabula nga wenjogerera mukwano gwange ampuliriza eddwaliro lino terivanga na ku musingi okusinziira ku musimbi ate abantu bano gwe baaweebwa okuzimba eddwaliro lino eryerubowa era nga kigambwa mbu omukyala amaddwa nga Peneti eyali emabega w'eddwaliro lino okubeera mbu ng'alisitula n'okubeera ng'alizimba liyambe bannayuganda wabula nga byonna byali byoya byanswa Mane ne Emye mwalabye kuteesa bwe yavudde ebweru ng'amaze okubeera nga ajjanjabwa kansa mbala embirizi bwe yakomyewo mu kifo ky'okwebaza Katonda n'okubeera ng'azimbira abantu be eddwaliro oba essomero ya musajja ono yazimbye ekyaki nga yeerabidde nti ekyaki si yemuwonyeza eri gye yalaga wabula libadde eddwaliro kati bino byonna bw'ojja ng'obigattagatta n'osigala ng'abantu bano amannyo boogera naawe okyagayanika bwe baseka naawe oseka nolowooza nti gwe omu ku bo ampuliriza obeera weerimba kati mubutereevu nnyo ebigambo bino bikulu nnyo eby'omwami ono sagala tubibuuse maaso biwulire tokolanga ensobi nolowooza nti ensi egenda kwerabira waliwo inquiry eyakakiddwa president gwe bayita Ramaphosa South Africa yasetinze inquiry into apartheid prosecutions abantu abattibwa South African President Ramaphosa announced a judicial inquiry into allegations of political interferences and persecutions of apartheid era crimes abali bafunanyizibwa kino kyagenza okujja nga wakayita ennaku the announcement comes 3 decades emyaka 3 after the end of Kibeta white majority rule after a group of survivors abawonawo and victims relatives nga balopye gavumenti byonna ebikolebwa kati nga wayise ebbanga olinga alina obujulizi nti omuntu we yattibwa buttibwa oba gavumenti oba bani abamuta oba gavumenti yeesulayo gwa Nagamba n'afa ekiseera kijja kutuuka balope gavumenti ekole okunoonyereza etandika okugamba nti kyokka nga wateebwawo dda akakiiko ke bayita the Truth and Reconciliation Commission TRC ne wano baakateekawoko akakiiko ako yali justice ani Sebutinde yali ani munzijukiza akakiiko ako Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kale nno okutugoberera oba okoze kyamaanyi nnyo era sinza gaana kubeera nga ngenda maaso n'okubeera nga nkwebaza kubanga omulimu gw'okoze gubeera gw'amaanyi nnyo era omulimu gw'okoze gubeera gwa ttendo nnyo ebigenda maaso mu nsi Uganda nakugamba nti tebiggwa malojja kaakati nno bannayuganda nga tukyagenda maaso n'okubeera nga tukabira bannaffe abo ababeera nga battibwa ababeera nga bawambibwa ne batwalibwa ne basibibwa kaakati nno waliwo ne bannayuganda abalala bangi abattibwa naye ng'ekisinga okubeera nga kikwewunyisa ababatta tebaagala kumanya era abo abattibwa be bamu ku bantu abeesamba dda eby'obufuzi nga bagamba
nze tebinkwatako wabula nga kino mbeera nkirumiriza enkya n'eggulu ndi kituufu tebikukwatako olunaku olwaleero ng'okyali mulamu ng'olidde ng'onywedde ng'ozeeyo waka wo ng'oli bulungi era ng'omwana wo agenze ku ssomero naye olunaku lujja kukyanga olulala ekituuka ku balala boolaba nawe kikutuukeko oba muganda wo oba taata wo oba maama wo oba mukwano gwo olwo lw'olimanya nti ebigambo bino bye twogera bikulu nnyo era naawe tolina kubeera ng'obibuusa amaaso bikwatirako ddala butereevu nnyo nga bikwata ku muntu omulala kati omusajja ono gw'olaba mu katambi ampuliriza nga bw'omanyi abasajja abakuumaddembe b'eggwanga Uganda omusajja ono baamusindiridde ebyasi ebyamutiddewo ebyasi 3 biramba omusajja nga babipakira bupakizi era ekisooka kyakutte mu magulu ebirala byazzeeko ne bakuba mu mutwe mpaka omusajja bwe yafudde wabula omusajja ono nga tannafa musajja wattu yafudde alajana ngaga nti afande taasa taata yamba nsaasira siri mumenyi w'amateeka siri muzzi wa misango siri munnabyabufuzi naye ng'omusajja akuba tayagala kumanya ng'omusajja atemula tayagala kumanya yazze amaliridde ekyabadde kimuleese kwabadde kutugumbula kwabadde kusaanyaawo bulamu bw'omusajja ono kyokka nga bino byonna bigenda mu maaso maama w'omusajja ono oba omuvubuka ono eyattiddwa agamba nti mutabani we yali yamugaana dda mu byobufuzi era nga mutabani we agamba nti ntayi aliba mwana wa mwana alintwala mu byobufuzi bino ebisibye bannaffe nze kambyewala ensigaze obulamu bwange mbeere nga ndi mulamu ndaba ate ekirinzita okirinsanga ono nga yeerabidde butereevu nnyo olugero olugamba nti ekiri adigida bwe kityo kyekirya n'atadigida ekiri ayimiridde ampuliriza ne bwoba otudde nga wewombese naawe kikulumba wansi eyo ne kikukwakkulayo kaakati nno amaziga emiranga ebiwoobe ebyabuutikiddwa omuvubuka omuto ono bambi myaka 25 musajja wattu eyasangiddwa nga talina bwozi bwa musango bwonna bwakoze wabula nga atudde alaba omupiira maani yo esamba Arsenal esamba omusajja kaakati nno abasajja ne basumulula emmundu nga balinga abali mu lutwalo ampuliriza olwajjako obatero ennyini kaakati nno gendo kakana ng'abantu basasamase abantu nga badduse abantu nga babunye emiwabo kaakati omusajja ono musajja wattu gwe balondobyemu ne baka nti azze okuyigga bw'aviirayo ng'engabi eganye obanga embogo eganye waakiri avaayo n'akamyu kaakati ewaabwe w'omuvubuka ono bakuma kikoomi era omusajja bamupakidde amasasi bambi agamutiddewo nga musajja wattu tavumanga muntu n'omu talina gwe yali anyiizizza talina gwe yali abbye mbunga n'ebyobufuzi yabyesamba bireme kumussa kaakati nno kyamulumbye waka bigambo bibino Douglas Kibuuko w'emyaka 25 abasirikale ba poliisi n'amagye gwe basindiridde ebyasi ebyamujje mu budde mu kiro ekyakeesezza eggulo ku kaalo omunaku mu muluka gweru byamugombola y'erubaga kigambibwa nti embeera yaviiriddeko ebyaso okwesooza mu ssaawa z'ekinywambogo eyatuuse n'okuleka Kibuuka nga zembuyaga ezikaza engoye tiyatandikidde ku bbaala eyitibwa Bane Namuŋŋoona abasirikale b'amagye ne poliisi bwe babaddeko omuvubuka ategeerekese nga sappe bakira gwe bawondera mu kikwekweto kye baakoze mu bitundu okuli Kasubi Nabulagala Namuŋŋoona n'ebirala ebiriraanyeewo ti ng'omuvubuka sappa amaze okwesimatula kuba ebyokwerinda okuva e Namuŋŋoona baalemeddeko nga bamuwondera okutuusa mu masaŋŋanzira gano ag'okumunaku we bamusanze ng'aliko ebbaala emu mwe yeesozze era mbu abatabadde kuwannaanya kwonna amasasi gaatandikiddewo okuvuga okusinziira kubeerabiddeko n'agaabwe mu kavuvuŋŋano kano wakati ng'ebyasi biri mu kwesooza Kibuuka yali ava okulaba omupiira y'omu ku badduka kyokka nti wano yasindirirwa ekyasa ekyasooka ku kugulu olwo n'amalala 3 agaamujje mu budde ne gagoberera omusajja n'adduka n'ajja ng'amugoba n'amukuba essasi eryasoose mu kugulu Ndaga n'agwa wansi nga tannamwongera masasi malala Ndaga n'amugamba afande tonzita ntwala mu ddwaliro nga bino byonna bigenda mu maaso nti embeera yabadde ya bunkenke nnyo mu kitundu era n'abo abaagezezzaako okukwata obutambi essimu zaabwe zaalugenze okwosaako okukuba emigga egyasigaddewo ne gikwata ettaka bannaye nadde mpitawaawo saa nzaadde nga 8 naye obusajja babadde solidi wadde bukambwe nnyo mba mpitawo nti nasanzeewo kabangali nnyina w'omugenzi Goleti Nasali ne bba Apollo Kiyingi be tusanze mulumba olukumiddwa mu maka gaabwe wakati mu maziga agabadde gabayunguka boogedde ku kufa kwa mutabani waabwe gwe bagamba nti ono baamulanze bwemage omwana wange si mubbi omwana wange tali mu byabufuzi omwana wange baamutidde aido omwana wange tabbangako omwana wange abadde muto nnyo myaka 25 omwana wange bamusse bannange omwana wange banzitidde omwana wange banzitidde omwana tamanyi byabufuzi tamanyi byakulonda talondanga nako n'amutuukako waali n'amukuba amasasi amalala 3 mu mutwe n'amala mukuba amasasi amalala 3
n'amusamba tteka alabo bafiiridde ddala n'amala okulaba ddala ng'afudde. Abooluganda bagamba ekyasinze okubajja enviiri ku mutwe kyekyaba ebyokwerinda okuwa omugenzi ebijambiya ne bamukuba ebifaananyi ti okumusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo. Lwaki bawaayiriza omwana wange maama? Lwaki bawaayiriza? Omwana bamutaddeko ebijambiya bibeera byabadde mu poliisi, byabadde mu basirikale batambula n'ebijambiya ne babiteeka ku baana baffe. Katonda wange kyuzaamu ensi eno evuna obwenkanya. Ne bakwata omwana omulala gwe babadde bakutte ku patro naye ne bamukwasa ebijambiya ebyo ne bamukuba ebifaananyi ne bagamba mbu yabadde naye y'omu ku ono mbu batema abantu n'ebijambiya bwabwe babeera nabyo mu patro zaabwe wansi. Kino nakyo kikakasiddwa abantu abalala abalina kye baalabye. Ne batwala sapewuwe ne bamukwasa amajambiya ne bamukuba ebifaananyi. Ssentebe w'ekitundu kino Robert Lwetutte agamba okuggyako amasasi ge yawulira mu kiro nga geesooza ekikwekweto ekyakolebwa mu kitundu ky'empawo kyakimanyiiko era onaakiikidde ab'ebyokwerinda ensinga olw'obutamutegeezaako. Amasasi gaavuze ate nga no security ffe gye tutwala kubanga poliisi ffe tuba bagitwala ffe tuba security etandikirako naye nga ffe abatwala poliisi ate ne baba nga tebalina kye batugambyeko. So mu mbeera eyo nkivumaganya. Bwe twogeddeko n'amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiliano Luka Wesigire agamba yakubiddwa amasasi yabadde omukuba ebijambiya mu kitundu kino kyokka onaawadde abooluganda amagezi bwe baba baagala okufuna obwenkanya. Omu ku baali bakutte ekyambya atannategeerekeka manyago nawa waava yakubira essasi era ng'embeera gy'alimu olaba nga yafiirawo. Douglas Kibuuka aziikiddwa olwaleero ku bijja bya bajjajjaabe ebisangibwa Namayumba mu disitulikiti y'e Wakiso. Mbalamusizaako baganda bange bannayuganda mwenna. Vidiyo eno nsaba ogitambuze nnyo egende wala. Nsaba busabi. Bino ebiseera mwe tuli waliwo omuntu ayagala okwefuula nti ye kabaka wa wano yekka teri ayinza mutiisatiisa. Ngamba Muwoozi Kaine Rugaba. Muwoozi bwe biba nga byokola nga bikulagira kukola ekyo then tulina odiiringa naawe mu buntu ng'omuntu. Ebiseera bino bwe buba nga basobodde okuwandiikira ekiwandiiko nti Eddie Mutwe ateebwe mu bunnambiro human rights ekitongole ekyo nga tomanyi ki kitegeeza nga ne ofiisi gy'otuddemu tomanyi ki kyetegeeza then tuba tulina odiiringa naawe kimafiya. Ngamba buli ayinamu ku magezi ag'enkyukakyuka agaagala okukyusa obukulembeze bw'eggwanga keekana akaseera olengerere wala era okole ky'osobola okukola ku lw'embwa eyo. Waliwo abantu b'otasobola kulaga mu kamera ekyo ekintu wakikoze kwewanira ku Bobby n'olaga Eddie Mutwe ng'abunye n'omusaayi mu liiso. Kiki oyagala okulaga? Ne waliwo ebiseera ebituuka n'owulira obusungu omutima gukwabika. Nze neebuuzanga lwaki abasajja baatuga kitabanyi kya Saadi kyani bakuba RPG Saadi Gaddafi ne bakuba kyana kikino kye batugidde ku Ukraine ekya nawe gwe gulenzi gwe bw'ogenda okubeera oli ogenda myaka 6 naye amagezi toyinaamu yadde ngera bwe bagamba nti n'abasiru bakaddiwa kati oli awo titwagala kukozesa nnyo olulimi lugira naye ate bw'onyoma amateeka naffe tugenda diiringa naawe kimafiya otulabe kimafiya gwe embizzi bw'oba towa ddembe ly'abuntu nga gw'omanyi gwe muntu oba wanywa omwenge ne gukusiriza ebiwowolo ng'oyagala muntu akutulise eno embwa erowooza ki naye oyinamu ku bwongo obuzaale gwe
oyina mu kumagezaawo human rights nekuwandikira ebitongole byonna n'obiraba nga biwandiise wabula oli mu kwesiriwaza toyagala kumanya kikiddako. Munnayuganda oba oli musirikale kuba mmanyi mwe muli bangi mulekerawo tugamba mbu ffe tulina osooka mu maaso abatalina yadde engabo ffenna tusitukire wamu tutaase eggwanga Uganda. Ne bannaye embizi eno njagikululako banene bwe munaagaana bwe ndibalaba nga munnemesa njagiyisaako ekiso mpozi nfe nga sinnatuukayo. Wazaala omwana simanyi wazaala omuwolezi otuza abantu ate otuwoleza otusinikirako amannyo nga gwakaddiye nti wazaala omwana agenda okuwoolera agenda watta generation ezasooka ye agenda kutta generation ezizzeeko. Museveni ne mutabanyiwo this is a time eyammwe ebatwala naye olunatta embwa olunatta wambwa lumuggala nnyindo mbakakasa olunatta embwa lumuggala nnyindo sijja basaba mbadimandinga mute buli political prisoner okutandikira ku machete okutandikira ku bakalanzi okutandikira ku baana bonna be mwawamba bamuyodi nga tebalina musango ne mbateekako ebisango sango musimanyi babadde bakola bomu. Mwe kyemuliko temukimanyi kati kambalage buli lwe mukolayo ekintu ekyekisiru bwekiti nga kyemukoze njabba kubiranga nnyo mu bugalo ne bamunaba munkutte ne munzita era njabba kubira obugalo bwe buti kuba mwe kyemukola temukimanyi. Mutunulanga ebisesemye by'embwa musinika amannyo ng'embwa ejja amazimu ssubi mujja mumanyira bannansi. Naye one day zitakya bbiri nga lukyolu mbizi mmwe bwe munaaba temunnafa njagala n'akalandira kammwe kuba mutwaliza akalandira kammwe konna katuyinako obukyayi era bye mukasomesa ne bwali ba Janet tolaba nti mukazi saagala kutulugunya kitonde kikazi ne bwali ba Janet Museveni ndi musimbula ekiso lazima mutukozeko effujjo ly'ekisiru mututulakinga mutuwamba mutukola buli kimu kye mwagala otukola. Mwe bisajja mwe temumanyi busungu bwe tulina era simanyi ki kye mulowooza bwe muba mukola ebintu ebyo bwe muba mweraba nga abaagala otenderezebwa then mujja tutenderezaako. Okusirika si busiru obutategeera nga gw'obulabira wano bw'obupimira nti sinnasituka si busiru ojja kundabako enkya nga ntabuse. Bannayuganda mwenna mukyajinge buli omuggwe kyajinga bantu twekyajinge tubeere nga tuli alaati. Mbasaba busabe tuleke okutya okufa kuba naati okufa bagenda kugoba ku ttaka bakunyigire mu mayumba gammwe babatte emisolo giringa misolo ebizimbe byabwe bennyini tebabiwa bitiibwa. Mbasaba mbegayirira buli munnayuganda yenna okumalawo bino ebintu by'ekisiru. Ono Museveni nze nganze nsimanyi oba ndi musiru naye mu busiru bwange Museveni muwoozi n'akabinja kaabwe konna lwabwogo simanyi ba Natasha basaana genda mu ttaka tetubateeka na mu ttaka wabula basaana kwokya bwokya ne baggwawo nga balamu nga mubbi kuba kye batukoze kisinga n'ekyomubbi akusanga n'akutemaatema n'atwala ebintu byo bisinga bye bakoze bannayuganda. Mussa abaana abato mussa abakulu musse abakulukulu abakadde musse buli katigole then mwagala tuveeyo tusinike businisi mannyo ekisajja kizibu kikambwe ku mannyo mwe mutwegendereze nnyo